الحمد لله القائل عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الشروع في العبادات يتحقق بالفعل مقرونا بالنية بحسب كل عبادة. فعلى سبيل المثال يكون الشروع في الصلاة بتكبيرة الإحرام مقرونة بالنية، والصوم يكون الشروع فيه بالنية والإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والحج يكون الشروع فيه بالدخول في النسك وتسمى بالنية أو الإحرام، ثم الطواف للمعتمرين والوقوف بعرفة للحجاج. amatenda amalungi ga Allah w'ekitiibwa atenderezebwa, tumusaba seebyengera n'emirembe ku Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Allah yagamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza, atii'u llaha, mugondere Allah, wa atii'u rasula, mugondere n'oyo nabbi gw'abatumidde, wala tubtilu a'malakum, naye era temuyonoonanga emirimu gyammwe, temusazangamu emirimu gyammwe, temufuukanga ensonga obadde otandise okukola ekintu ate olugira ne weekuba ne weekyusa n'okisazaamu, tekibeera kirungi. Wakad ittafaqa alfuqahau rahimahumullahu ta'ala, n'abamanyi b'obusiraamu beegatta, Allah abasiime abasaasire, ne bagamba nti anna shuru'a fil ibadat, kye bayita okutandika okukola omulimu mu bintu ebyetooloolera wakati w'omuntu ne katonda we, ekiyitibwa ibada, okusinza katonda ng'okola ebintu katonda byayagala, ng'okola ebintu katonda byasiima. Kisinga oba otandise okukikola, okukubala nti otandise okukikola kwetoololera ku nsonga bbiri. Bagamba nti nno yatahaqqaqu bilfi'li maqurunan binniyati bihasabi kulli ibada, kibeera kyetoololera ku nsonga bbiri, okuba nti oyimirizaawo ekintu ekyo okola omulimu ogwo, naye ng'omulimu ogwo gulina okumalirira, kye bayita enniya. Enniya bwe yeegattwako ekikolwa, olwo oba otandise. Bw'omala okuba nti otandise, tokkirizibwa kubimenyawo, tokkirizibwa kubivaamu. Ekyokulabirako bagamba nti ala sabili mithali yakunu ashuruu fi swala, ekyokulabirako kye baawa abamanyi b'obusiraamu, bagamba nti ekyokulabirako ng'omuntu singa aba atandise okusaala ayina kukola atya. Ekisookera ddala ayina kuba n'enniya, ngenda kusaala swala ya dhuhuri, ngenda kusaala swala ya jumaa, ngenda kusaala swala ya asiri. Bagamba nti binniya wa takbirati lihrami, okuleeta enniya nti ngenda kukola kino, n'ogattako okugamba takbiratu lihrami, egamba nti Allahu akbar, takbira gye bayita ey'emizizo. Ebyo ebintu bibiri kasita bimala okubeerawo, oyingidde mu swala n'okuba takbiratu lihrami ng'obadde oyina enniya, tokkirizibwa kuva mu swala eyo. Ekyo nga kiddirira eri abantu ekisookera ddala ababeera batamanyi kusaala. Ekyokubiri, waliwo abantu abali ebweru wa Uganda nga batulaba ku BBS Telefayina nga basinziira ku mukutu gwa Facebook ya TV, nti babeera n'abantu bewangaala nabo eyo mu byalo byeyo nga tebamanyi kusaala. Olaba mukamaawo ayingidde mu swala, olugira ne bamukubira essimu n'ava mu swala, oba n'akwata esswala n'addamu essimu ng'ali mu swala. Gwe nga gwavudde e Uganda oba naawe tewafuna mukisa kusoma ddiini eno, oyinza okukiraba ng'oba kyakoze ekituufu. Ekyo kyaba akoze tekibeera kituufu. Ne bw'aba nga akikoze mu Warabu, olw'ensonga nti ayinza okuba Omuwarabu naye nga tamanyi mateeka ga Kisiraamu, tamanyi fiqihi islaami, tamanyi fiqihi swala, tamanyi shariya efuga etya omuntu aba atandise okusaala. Kasita otandika okusaala obanga ayeggalidde mu mulimu ogwo, tokkirizibwa gufulumamu okuggyako nga gumaze kujjuzibwa nga bwe gwakulagirwa. Bagamba nti takbiratul ihrami maqrunatan binniya, mu byeswala takbiratul ihrami nga yegattiddwako okumalirira, tokkirizibwa kuva mu swala eyo okuggyako ng'omaze kugijjuza. Wasawmu yakunu ashuruu fihi binniya wal imsaki an jamii almufturati min tului alfajri assadiqi ila ghurubi shamsi.
ate ku ibada ku kusinza okwokusiiba kwo kutambulira nako ku nsonga bbiri. Ensonga esooka okuba nti olina okumalirira kye bayita enniya. Ogenda kusiiba enkya, leeta enniya ng'obudde bukyali bwa kiro. Malirira nti enkya ngenda kusiiba. Oluvannyuma nga enjuba emmambya tennaba kusala n'otandika okulekayo byonna ebisiibulla. Toddamu kulya, toddamu kunywa, toddamu kubeera mu bintu bya bufumbo. Olwo otandise okusiiba. Bwe ziwera ssaawa 3 emisana tokivaamu ekisiibo noga nti nabadde nsiibye naye kambisazeemu, tekikkirizibwa. Allah yagamba nti ya ayuha alladhina amanu atiu llaha wa atiu rasula wala tubtilu a'malakum. Mugondere Katonda, mugondere nabbi gw'abatumidde, temuyonoonanga emirimu gyammwe. Emirimu gyammwe nga ki? Ng'okuba nti obadde otandise okusaala n'obivaamu. Emirimu gyammwe nga ki? Ng'okuba nti obadde otandise okusiiba ne weefuula ate abivaamu. Wakadhalika alhajji, neera ne hijja wal umra. Omuntu singa aba atandise hijja oba atandise umra, last week twayogera ku umra, kasita otandika bw'oti emikolo gya umra tokkirizibwa kubivaamu. Lwaki? Allah yagamba wala tubtilu a'malakum washuruu fi annuski, n'okugamba nti kati otandise emikolo egy'okuba nti okola hijja oba umra kye bayita enniya. Kyo bakiyita enniya bimaana addukhulu fi nusuki, okuyingira mikolo. Okuyingira mikolo gya umra oba egya hijja tebakubira akasimu n'obivaamu. Toyina kubivaamu. Ekyo kyennyini ekyobutabivaamu kyatteeka, toyina kukivaamu. Lwaki? Wandibadde by'oyagala okukola obikola before. Kasita omala okuba nti otandise okukola omulimu gw'okusinza Katonda tokkirizibwa kuguvaamu. Ge amateeka ga Katonda gatugamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Thumma yatuufu bitawaafu lilmu'taminin. Oluvannyuma bw'amala okuleeta enniya nti nnyingidde emizizo oba nnyingidde emikolo, ntandise ekyandeese, olwo agenda n'akola tawaafu kuba agenza okukola umra, oba n'agenda ku sa'i Safa wal Marwa kuba beera bali mu umra, oba n'agenda mu Arafa. Alwukuufu bi Arafa, ogenda n'obeera mu Arafa, totuuka mu Arafa ate n'ovaayo. Era bw'ova mu Arafa ng'enjuba tennaba kugwa, obeera oyina okuwa omutango. Omutango ogwo bagiyita okuba nti owaayo ekintu owaayo omutango gwa mbuzi. Osasula sente ezijja mu mbuzi, kubanga embuzi oba zirese Uganda kati awaawaawo mu nsi gy'obeera olimu, olw'okuba ovudde mu kifo ky'otalina kuvaamu. Naye nga lwaki tolina kivaamu? Kubanga ge mateeka g'Ekisiraamu gaggamba kasita otandike omukolo gwa ibaada tokkirizibwa kuguvaamu. Kubanga eddiini y'Obusiraamu mateeka, biragiro na kuziyiza. Ani akuziyiza? Ani akulagira? Ashari'u, omuteesiteesi we shariya, yaani Allah oba nabbi oyo gw'abeera tutumira. Bw'agamba nti ekintu kitambula bwe kiti, bw'obeera olina okubeera nti naawe okitambuza bwe kityo. Bw'oyawukana ku ntambuza eyo Obusiraamu gy'obeera busomesezza, obeera by'ogenda okukola tobifunamu mpeera, obeera by'obeera oli mu kukola bikumenyera bwereere, ekyo kimanyikiddwa. Naye baani abakimanyi mu Busiraamu? Al ulama, abamanyi. Bakola batya abamanyi? Ne bakisomesa ne awam, n'abantu abasigadde nabo babeere nga bakimanya. Bwennyingira mu swala sigivaamu. Bwe tuba twasiibye tetulya emisana, bwe tuba tutandise emikolo tetugifuluma. Mu lwaki? Bw'etyo eddiini bw'esomesa. Ekirala bagamba nti wa amma shuruu fil muamalaati, ate kye babalanga okuba nti otandise naye mu bikwatagana ne okukolagana n'abantu, al muamalaati bayina nnansi, okukolagana n'abantu, fiqhu w'Ekisiraamu, ensomesa y'okutegeera eddiini y'Obusiraamu eyawulwamu emiteeka ebiri. Okutegeera Obusiraamu kubikwatagana wakati wo gwe Musiraamu gwe ne Katonda wo, kye bayita fiqhu al ibadaati, n'okutegeera Obusiraamu wakati wo gwe muntu gwe ne bantu banno, kye bayita fiqhu al muamalaati. Okutegeera Obusiraamu butya bwe tukolagana n'abantu abalala. Singa oba otandise okukolagana n'abantu abalala, entandikwa yaabyo okubala nti kati otandise, teweefuula, teweekyusa, kyawukana ku ntandika ey'okuba nti okolagana wakati wo ne Katonda wo. Mu ibaada, mu muamalaati. Mu ibaada bw'otandika tobifulumamu, ate mu muamalaati bagamba nti wa amma shuruu fi lmuamalaati yakhtalifu an shuruu fi libadaati fayakunu ashuruu bilqawli au ma yaqumu maqamahu au yanuubu anhu min almuataa. Okukolagana kwaffe n'abantu kwa kutandika na kigambo oba ekifaanagana ng'ekigambo. We baleetera ekizampo ku bantu abatasobola kwogera, bo bawandiika bilkitaaba.
oba balaza bil ishara nolaza okolagana n'omuntu tugeze kutunda na kugula nga oyogera nkuguza ekitabo kyange kino nagamba nti sente mmeka okinguza otya nsaliraako nkola otya oluvannyuma nakkiriza al ijabu okutandika n'ogamba omuntu nti oyagala kukola bwoti wal kabulu naye nakkiriza kasitabisisinkana okuba nti omugambye ekigambo naye n'akikkiriza fakad tamma albayu olwo okugula kwammwe kubeera kutuukiridde so si binniya so si kumalirira mu mutima n'ogamba mmaliridde okukuguza essimu yange by'obeera omaliriddemu mu bikwatagana n'okugula n'okutunza oba enkolagana yaffe n'abantu byo tebyetoolera ku bikubeera mu mitima byo byetoololera mu ggwe kwatula bagamba nti kalbayi nga bw'olaba ebyobusuubuzi wannikaahi n'ebyobufumbo wali ijaara n'ebyobupangisa wali hiba n'ebyokugaba ebirabo wakadhalika alwasiya n'okuba nti omuntu oleka ekiraamo nga kirina abantu bekyagabira waleka ogabidde mikwano gyo ezimu ku nte ezo wano mu byokuba nti ogabira abantu bo olina okyogera oba okiwandiika oba okukitulaza tugeze omuntu wo mukwano gwo tayogera naye n'akulaza nti ekyo n'ekyo nkikuwadde naye ogamba nti ali wano asirise naye mu nniya ali mu kkuwa bambi yakuwa mu nniya mu muamalaati mu nkolagana zaffe n'abantu kyetaaga oyatula bilkawuli oba bilkitaaba oba bili ishara oba bili muatwa omuntu n'omukwata n'ogenda mu supermarket n'osasula ssente zo n'okwatawo kyoguze oteekawo ssente nga tolina n'omugwonyeze naye okutte oba mugaati gwa 15 oba gwa nusu kakaaga n'oteekawo akakaaga n'okwatawo mugaati ekyo kibeera bili muatwa oba n'oyogera nti nzikiriza okugula kino oba embeera yonna naye nga si byagamba nti nze kindi mu mutima nze mu mutima mpulira nguze mu mutima mpulira mpasizza mu mutima mpulira mpangisizza mu mutima kirina kuba mu buwandiike kirina kuba mu kwatula kirina kuba nga kiri clear nga kitegeerekeka era bagamba ekyokulabirako taqulu ogamba nti bi'tuka kadha nkuguzizza ekyo fahatha shuruu fi lbayi ekyo bakibala nti otandise embeera y'okuba nti mugenda kuyingira mu bizinensi faidha qabila almushtari hatha alijabu tamma albayu ono gw'obigambye nti ngenda kuguza kino bwakkiriza olwo okutunda kwammwe ne kubeera nga kutuukiridde wa amma ashuruu fi ljinayaati naye ate kye bayita okutandika mu kubeera nti omuntu atuusa obulabe ku bantu waliwo omuntu asobola okutuusa obulabe ku bantu naye obusiraamu bukubala nti otuusizza omuntu munno omutuusizzaako obulabe bilfiili ng'omaze kukola kikolwa la bimujarradi lqawuli si kigambo bugambo wala bimujarradi nniya era sigamba nti oyo gw'olaba mu mutima gwe ayinamu enniya eyagala okukuba gundi oluyi nti olwo obusiraamu bumubaleko nti ofuna omusango olw'okuba mu nniya wo mulimu okukuba omuntu oluyi nedda obusiraamu bubeera bukubala nti okoze omusango ku munno bilfiili ng'omaze okukola ekikolwa ekyo obusiraamu bwe bukitunuulira nti omala kukola kikolwa tekitegeeza nti eddiini y'obusiraamu si ngezi temanyi bantu bakozi b'amisango ebeera ebamanyi walidhalika i'tabarat ash-shari'atu al-islamiyya sadda adh-dhara'i wa i'tabarat ash-shari'atu al-islamiyya القرائن واعتبرت الشريعة الإسلامية ترك الحدود بالشبهات ensonga ziri ssatu ensonga esooka obusiraamu bukubala nti okoze omusango ng'omaze kukola kikolwa so si kuba nti mu mutima gwo olinamu ekyagala okukola ekikolwa kyokka obusiraamu bwaziba emiryango gye tusuubiramu ebizibu ne bugamba butya ne bugamba nti omuntu bw'omusensinga bw'omufumiitiriza bw'olaba enneeyisaaye wadde tannakola musango naye ng'alinga agenda okukola omusango bumuziyiza kitegeeza nti basobola okukukwata ne bakuteeka mu kkomera singa bakusensingamu obulabe obugenda okudda eri obusiraamu oba obusiraamu bukonsidalinga butwala nti kyabuvunaanyizibwa bwe wabawo akakwatekwate ekyokulabirako n'oyisa ekigambo ku lulimi ng'ekigambo ekyo kirimu obulabe nti gundi gwe nja kutta singa gundi oyo wabaawo amusse omulala obusiraamu bukuyita nebuga nti jangu
lwaki kulwokubanga eyo kaliina ako kakwate akalaga nti oba oliawo olina kyomanyi ku bulabe obwatuusiddwa ku muntu, oba oliawo olina kyomanyi ku nsonga gundi ne gundi, naye nga okukubala nti nno ofunye omusango ewa Allah wamala kubeerawo kikolwa. Obusiraamu buteekawo okuziiza emitawaana ng'omuntu abadde asimye ekinnya n'atakibikkako, omuntu gwajja n'akigwamu, obusiraamu bukunoonya gwe yasima ekinnya ekyo n'ovunaanyizibwa ku bantu abagudde mu kinnya ekyo, paka naawe n'oleeta okwewozaako okwo nti bannaye ekinnya ekyo nakisimye wange munda mu kikomera, kati oli bw'abanga alina gye yavudde n'agwa mu kinnya ekyo mba sivunaanyizibwa. Olwo obusiraamu nga buteeka ku minzaane okulumbagana ekikomera ky'abantu ne weesula mu kinnya ky'abali, omusango gubeera gwakusinze. Naye bw'osima ekinnya abantu we bayita abantu basobola okutuukirako obulabe, obeera ovunaanyizibwa ku kinnya ekyo. Y'ensonga lwaki bakulagira okibikkeko oba oteekewo obubonero obulaga nti wano waliwo ekinnya bannange temukigwamu, wadde nakisimye mu ttaka lyange, wadde nakisimye ewantu ewange. Lwaki? Sadda lidhari'a, okubeera nga tupreventinga, tuziyiza ebizibu ebiyinza okuba nti nno biddirira ku kusima kwo ekinnya. Ensonga endala bagamba abamanyi b'eddiini y'obusiraamu nti wa annahu la yajuuzu, tekikkirizibwa ku muntu almukallafu, omuntu omukulu, an yakutaa ma aujaba Allahu alayhi, okuba nti nno asazaamu ekintu Katonda kyabeera yamuteekako okukikola. Nga bwe twalabye ekizampo y'okusaala, oyingidde okusaala tosazaamu swala, illa okujjako fi haalati lidtiraari, mu mbeera ey'obwannankola ntya. Wazakaru ne bayogera ekizampo ka inqaadi lwudu, ng'omuntu okubanga abadde asaala wuzu n'emuggwerako munda mu zikiti, wuzu n'emuggwerako mu swala, awo obeera ova mu swala lwa nsonga nti tokyalina wuzu fuluma, era tekikwasaamu nsonyi ne bw'oba obadde ku layini esooka ne weezuula nti mpulira wuzu sikyalina wuzu. Ekyo kya mu busiraamu kimanyikiddwa nti omuntu bw'aba talina wuzu takkirizibwa kusaala, fuluma mpola mpola ogende. Nammwe ababeera bali mu zilayini emabega ng'omuntu ono abayitamu, omuntu bw'ayita mu layini z'emabega, mmwe abali mu layini emabega tekibeetaagisa kuteekayo omukono mbutoyitawo, era temukifunamu musango, era obeera tayise mu maaso gammwe. Ku lwaki? Mubeera mulina imaamu, imaamu waffe yafuga esswala ne layini z'abantu bonna ababeera bali emabega. Omuntu bw'ayagala okuyita mu layini zammwe temukigaana, wabula singa ayagala kuyita mu maaso ga imaamu waffe, awo imaamu waffe wamuteekerayo omukono ng'amulaga nti toyita mu maaso gange kubanga ndi mu kusaala. Naye osanga abantu, omuntu ewuzu emuweereddeko mu swala, oba ajjukidde nti mbadde nnyingidde mu swala naye nga saafunye wuzu, abayitako olaba abantu bali mu kumuteekerayo emikono bamuziyiza. Bwe tuba ne imaamu ffe abali emabega mu zilayini ez'emabega, omuntu akkirizibwa okutuyitamu, akkirizibwa okutuyitamu. Ekyo tekiriiko kubeera nti nno omuntu agaana bamuyite mu maaso ebbanga ly'omala nga tebayise mu maaso ga imaamuwo. Ensonga endala bagamba nti walmuguma alayhi, oba omuntu abeera azirise, obadde oli mu kusaala n'ozirika, kitegeeza ovudde mu swala nga si kwagalako, si ggwe akyeyagalidde, olw'okuba nti ogenze mu kuzirika, ekyo kibeera kikutulawo omulimu gwo. Nabwe kityo ensonga endala, mu mbeera y'okuba nti omuntu takkirizibwa kwonoona mulimu gwe gw'aba yatandise, kiyinza n'omuviirako okumubonereza mu busiraamu. Ekyokulabirako taata ewaka, maama ewaka, abaana wabalese basiibye, n'okomawo nga basiibulukuse, nga beekwasa ensonga ennafu, osobola okuba nti abaana abo obakangavvulamu n'ekigendererwa ki eky'obakuumira ku ddiini eno nti tebagizannyirako, naye nga si kubonereza okw'okumenya amagumba, era si kubonereza okw'okuba nti nno bayiwa omusaayi. Baleeta ekizampo endala amanyi w'obusiraamu nti ng'omuntu okuba nti yagenze mu hijja oba mu umura n'ava mu mikolo ng'emikolo teginnaggwa, omuntu oyo bamugamba nti wayalizamuhu lhadiyu, kimukakatako n'okuba nti nno ekisookera ddala tabivaamu, ekyokubiri bifudde. Kano kannyumira nnyo, bwe twali tusoma kannyumiranga nnyo, ne bwe tuba tubisomesa kannyumira nnyo. Wayonoonye hijjayo oba wayonoonye umurayo, ekisookera ddala umurayo efudde kubanga ogyonoonye. Ekyokubiri togivaamu, sigalamu ng'ekibonerezo.
ekyokusatu bw'ebeera hijja olina okukomawo omwaka ogujja bw'oba wasasudde miliyoni 15 naye n'otuuka eri n'oyonoona hijja eyo omwaka oguddako ddamu era osasula miliyoni zendala 15. Ekyokuna bw'ebanga hijja obadde okoze ya tamattu ng'olina okuba nti otutta ekirabo ky'ente oba nsolo oba ngamiya oba mbuzi era olina okuba nga nayo ogiwa. Lwaki? Ani yaggambye okwonoona ibaada gy'obadde watandise? Ekyo nga kiba kiva ku ki? Kiba kiva ku bantu baffe oba oluusi okuba nti tebabeera tebamanyi mateeka gano ag'ekisiraamu. Kyetuva tusinzira wano ku BBS Terefayina okubeera nti tuyambagana nze nammwe okuba nga tumanya eddiini yaffe nga tugikole nga ala ilimi, tugikole nga bye tukola tubimanyi. Omuntu singa aba atandise okukola omulimu ng'omulimu ogwo gwa farudhu kifaaya kulw'okubanga obusiraamu bwawula farudhu aini ne farudhu kifaaya, ekintu ekikwatako gwe nga ggwe n'ekintu ekikwata ku basiraamu bonna. Omuntu bw'atandika farudhu kifaaya ng'esswala y'omufu kaswalatul janaaza bw'atandika okusaala takkirizibwa naye okugivaamu wadde kibadde nti nno farudhu kifaaya. Omuntu bw'atandika ogamba nti agenze kukwata Qur'ani bahufadhul Qur'an watwala omwana wo mu ssomero erikwatisa Qur'ani omwana asomeyo ttaamu emu kati mbw'oyagala mukyusa tekikkirizibwa mu busiraamu okuba nti omwana abadde atandise omulimu ogw'okukwata Qur'ani kubanga okukwata Qur'ani ku mwoyo kya mu busiraamu kya mu ddiini tokkirizibwa kumukyusa ssomero tokkirizibwa kumujja mu puroguraamu eyo. Osobola mukyusa essomero naye puroguraamu y'okukwata Qur'ani bagamba abahanabira tekikkirizibwa. Ensonga endala singa omulimu gubeera nga gwa sunna otandise omulimu gwo gwa sunna eswala ya sunna wasiibye bya sunna omuntu bw'aba yasiibye bya sunna bya kyeyagalire oyo ye akkirizibwa. Kyajja mu hadiisi ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaga nti nno wal mutatawwi'u amiru nafsi in sha'a swama wa in sha'a aftara. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti omuntu bw'abeera atandise okusiiba kwa sunna neziwera ssaawa nga nnyaawo n'ayagala okusiibuluka yafuga omwoyo gwe bw'ayagala asiiba n'afuna empeera oba bw'ayagala asiibuluka n'atafuna musango. Okuggyako abayimamu Abu Hanifa bo bagamba nti ekisinga obulungi kuteekesa mu nkola kubeera nti nno tosiibuluka genda mu maaso ne ibaada yo. Tebenkana abantu ababeera bakoze ibaada eya sunna naffe abantu abalala ababeera bataakoze ibaada eyo wankubadde ya sunna tugende bugenzi nayo mu maaso kyekibeera kisinga okubeera nti nno kirungi. Kyebagamba nti nno wa amma man shara'a fi tatawu'aati فإن كان حجا أو عمرة وشرع فيهما وجب عليه إتمام باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. نيبا كبيرا تيا حج وعمرة ودي السنة مواجنزن غبي السنة chikakatako kubeera nti nno ogenda obeere nti nno otuukiriza empaji eyo oba ibada eyo n'oba nti nno togikutulamu n'ebigambo n'ebyo. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah w'ekitiibwa yasinga okumanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you. Hello, Eric. Come and see my new home. Are you looking for the best quality paint for your dream home? Be part of the new revolution with our Global Paint Silk Vinyl that gives you beautiful, shining interior walls, as WeatherCoat gives you never fading and strongly guarded walls against bad weather conditions. Located along Namav Industrial Park,